Abalabi baffe abatulaba ku Saviour TV tusanyuse nnyo okubeera wano ku Saviour High School. Today was the release of the UCE results 2025 and it has been a great jubilee at Saviour High School for the great performance that it has withheld. Today we are with the Director of Studies, Saviour High School, and is going to be telling us how they have done it this year so far. Engeri gye bakitambuzizaamu tuula okkalire owulize bulungi ebifa mu Saviour High School. Dosi waffe tukwaniriza nnyo ku Saviour TV, tukusaba oyanjireko eri abantu. Mulabi waffe njala okwebaza okutulaba erinnya Omulonkato Paul, Director of Studies, Saviour High School. Njala okwebaza watuwadde omwana era eyeekumidde ku Saviour TV okulaba biki ebitambula ku Saviour High School n'okubanga ogenda mu maaso okwetegereza ebyensoma bitambula bitya. Kati nze okutegeeza olunaku olwaleero ng'ebigezo bya UNEB etwandiise UCE bifulumye omwaka gwa 2025. Abayizi baffe bakoze bulungi nga n'ekisinga obulungi twagala okwebaza Katonda kubanga atuwadde obulamu, atuwadde amaanyi ng'abasomesa, atuwadde abakozi abalungi, atuwadde ba students abalungi abeewaayo okubanga bakola akabonero, abeewaayo okusoma ebitabo nga babampisa tutambula bulungi, bawuliriza era tubatendeka okubanga batambula bulungi n'abasomesa baabwe. Ebyengeri ebyo bituyambye nnyo nyini ddala okulaba nga tutambula bulungi nabo n'okukola obulungi mu classes. Ensonga lwaki tuvuddeyo nga ffe essomero erisinga mu Kiboga, ffe tusinze mu Kiboga tumaze ebbanga ddene nga tukola bulungi. Omwaka oguwedde 2024 guli twakola bulungi, ne guno omwaka tukoze bulungi era tuvuddeyo nga tukutte ekifo ekisooka mu Kiboga. Kyetwandiyagadde era kyensuubira nti abalabi baffe kye bagala okumanya, egwe nga Director of Studies owulira otya akaseera kano oluvanyuma lw'okulaba nti Saviour High School is still the best school in Kiboga Kyankwanzi? Nga Director of Studies buli wendaba ebibuuzo nga bikomyewo nga abaana baffe bayise bulungi, nanze akulira ebyensoma mpulira nga omutima gwange gutereera. Ekitegeeza obeeramu n'okutya oluusi? Okutya kubaawo nga leero omuntu ali mu mpaka bw'obanga olina competition gy'otambula nayo ng'oyagala abantu bakole bulungi, okutya kulina okubaawo. Teri agenda mu mpaka oba teri muntu atambula nga alina kyaluubirira ataba nakweraliikiriramu. Okutya kubaawo okutonotono naye olw'okuba nti muba mwakola ekimala mwategeka abayizi, okutya kuvaawo ng'omaze okulengera ekigezo kimaze okutuuka olaba nga abaana bayise bulungi. Ekyengeri eyo. Kati ndowooza ebibuuzo byo bikomyewo obirabye after otugambye nti kituufu okutya kubeerawo kubanga you're competing with a lot of schools, 1,000 for example in Uganda, very many. Kati igwe nga DOS abaana bo kyewali obasuubiramu ddala kyekyo kye bakoze oba obadde osuubira ekiri much greater? Owulidde disappointment oba a lot of excitement? Twagala otugambeko ekyo. Okusinziira ku report evudde mu UNEB embadde mpuliriza executive director nempulira ne Mama Janet akulira ebyensoma, Minister for Education. Okusinza ku report gye bagabye wabaddewo okubanga wawaddewo okuddirira mu results okomparinga results omwaka 2024 ne 2025 naffe nga aba Saviour olaba nga baddewo okuddiramukko nga curriculum bongedde okwongera oginyweza bongedde omwaka ogwokubiri bongedde okukalubyamu ensonga newankubadde neera abayizi baffe balwanye okubanga tusobodde okufunayo A 16 bannange netufuna B 331 netufuna C
928 etufuna ne D 129. Awo abasobodde okuba nga bagenzeko mu babadde abayizi 6 babadde abantu babadde 6 zezivuddeyo etwandiise nti omwana alemereddwa okubanga avaayo bulungi okubeera very competent or competent enough for a subject. Only 6 is, and I have a feeling depending on the performance we have exhibited today, we have performed extremely well. However much we cannot compare it with 2024 results, but we have performed well, and I believe all it takes, God has blessed us this afternoon. Amen. Banaidosi waffe kati nekirala kyetwagala okugamba abatulaba olwaleero, imwe nga Saviour High School doing it every year okubeera nga you are the best, yet even other schools are still competing with you. How do you make it with the administration and all the teachers around? Twagala okitugambeko ekyo. Ebintu bingi bitukola nga Saviour. Number one, we follow our core values. Yes. And I want to brief you about number 1 core value is God fearing, and number 2 academic excellence. The Bible quotes Proverbs 1:7 that the fear of the Lord marks the beginning of wisdom. Yes. We actually give freedom of learners to worship, and worshiping brings fear. Yes. Worshiping brings about discipline, and with discipline somebody is able to excel academically. That's why we find in most cases our learners performing well, serving the Lord. Yes. That has been a key factor that has made us always trained and we become victorious. And we have seen that because in administer of those learners, the 16 that I've got, we have seen that even those of the scripture union Baba demo amongst those. That is very true. SU members have been part of them. The Adventist family, the Muslim family, and the Catholics actually. Learners have been leading, meaning in all sectors. Is that a victory? We want to praise the Lord, and thirdly, we consider our teachers. And we always talk about what we call teamwork, team spirit. We get our team of teachers do the work diligently. Bakola omulimu mulungi, bakolera wamu na administration. And I want also to appreciate the administration for the support. Actually, they do support us as academic office. They support the teachers and even the non-teaching staff, the nurses, members from Powerhouse, abafumbi, abasecurity bakoze omulimu mulungi, bawardenis, matron, bakoze ekisoboka okulaba nga buli omu alwana okulaba Saviour ng'eyimirira academically. Buli omu kyakola ekikye nga akikola n'amaanyi. Kati that energy that people work diligently kireetedde abaana bano okuba nga bapekinga morale okubanga balina okubeera hard working enough. Omusomesa watuuka mu kibiina n'akola bulungi ne yeewaayo, extra time nezikozesebwa bulungi, preps nezikozesebwa bulungi, twesiŋŋaanyenga tutambula bulungi, performance n'ekyuka. Our learners are also used. They know that we have to sit for assessments. They know we have to have notes. They know that we should do everything that it takes to excel, because our core values, academic excellence is one of them. And because of that, we do encourage discipline, respect. We encourage our learners to respect their teachers. And due to that respect learners give to teachers, it means that it's a relationship that is positive, that learners come in to consult their teachers with ease, and teachers are more willing, just because learners are disciplined. Therefore, I urge you that if you happen to give us your learner, your child, that we do engage him or her and educate that student or that child. It means we shall be blessed to have your child at Saviour High School. And I think, and I have a feeling that the student will score highly, just